Obulamu bwange bwonna okutuuka webuti musajja yali ow'amaanyi nkimanyi Kyensasulira nkimanyi ate si Sejjusa naye nga si kwewaana nze sooka okuleeta moralo mu byobufuzi nti omuntu ayinza campaign kituufu oluyimba olwo nze naleeta moralo mu campaign kubanga twatuukanga eyo mu bwalo byenusenkole eyo moyika mwenge wawa abantu bakola bati oli atya n'okuwanika nga mwami Museveni ensemu tya ng'okola bwoti obubiri nga kizibu omuntu okumusanga ng'awanika bwati emikono mu bbanga nga kigalo bakola bati kigalo n'ababadde bakola kwebbirira bwebbirizi naye naleetanga omusindi endongo nebasitula nebajja eri mu nte zaabwe nga bajja badduka loka kwa barabara ne yali atya okuwanika ng'akola bwati ekanga omuziki gumukoze guti ngawanise takoze kidongo kikutwala abantu ne bamanyiira eno Uganda yonna ne tusobola okumanyisa bannayuganda nti mwami Museveni ebintu byakola si bituufu n'abeeyo bennyini ne basookuka kituufu by the way mu Western nga kizibu nnyo okuva eno n'ogendayo ng'oli opposition gwe nakola munene nnyo mu Western abantu okutegeera nti mwami Museveni yali atusibye akatambaala ku maaso nabazibula nnyo amaaso ne bagamba muli awo abalimi obworo ne bwita abasawo ne bwita enkuto ne zifiire bekaga byonna byenayogera byenakyogeranga ng'oli akirabanga ekyokusanga agenda okutunula bwati ng'enguudo agenda okutunula bwati ng'amalwaliro basajja nabo nga tubeesiimisa mbobo banankole n'omwami baweewaabwe nga nabo amalwaliro teri wadde akadagala amasomero nga basomera gakugambina binawe gati buli kyenayogera nga ge mazima ne balyoka babuuka kyova olaba nti bino ebirala byonna bizzeewo bisanze akasenga ffe twabuusa dde abantu kyova olaba mwami Museveni atulinako obusungu bungi ate nze njagala bagamba bannayuganda mwenna baleyo nti saagala kwekugira nti mwami Museveni alina ebintu biringa bisatu mwami Museveni teyeerabira mwami Museveni talina mukwano gwe mwami Museveni ate tasonyiwa asobola n'okukusembeza nakudekano n'awula naye nga teyeerabiranga kintu kiri ate gwe nojja n'osenika amanyi olowooza oli mukwano gwe kumbe talina ki ate n'obeerawo gwoza yeerabira naye nga teyekola kiti ogamba tayandi bye namukola byonna yansonyiwa tasonyiwa atuba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegasseeko olunaku olwaleero eno ye UG Updates twagala nate okubanga tuwayamu ne mwami Adam Mulwana. Mwami Adam Mulwana ono nkimanyi nti bw'omwogera bwoti bangi erinnya baliwulira naye ate basinga okumanya ekirala oluyimba lwe yayimba. Oyinza okugamba nti musajja muyimbi anaatubuulira oba alina n'emirimu emirala gy'akola naye at least ffe abamu eyo gye tumumanyidde luyimba ki olwo by the way nno simanyi na luyimba luno tayito yalwo yeeriwa naye ffe tumanyi Besigye nayingia towa basi yako so kakati simanyi oba ye tayito y'oluyimba oba nedda naye olunaku olwaleero tukyaliddeko mwami Adamu Mulwana. Mwami Adamu Mulwana ndabye obutambi ku mikutu egy'enjawulo ng'embeera si nnungi okutwaliza wamu ate nze nali mmanyi nti oba omusajja yagenda dda bweru yalinnye ebbaati naye bwe nalabye nange nenga nti kanoonye ku musajja ono tugende mu maaso n'okubanga tuwayamu so ndi naye olunaku olwaleero kamusabe ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Mwe Mulwana wankisebo nsanyusa okulaba nange senso okujja okunnoonyaako eno ebuziizi gye tuli nasemba okulaba mu kampeyini nze siddanga mukulengera ng'okulembera n'ofuuka ensonga n'otuleetera n'amazina twali tetulabanga ku retired Colkizzabesigye ng'azina musajja n'atandika okutyabula amazina abo mbuliza ku bannayuganda mugamba ki bannange muli mutyamu
biyita mutya mu mbeera eno gye tuyitamu mu Uganda kansubire Katonda yamala byonna manyako okulya waawo kazibu kakufuna mukafuna obujjanjabi biyinza okuba buzibu naye Katonda abeerawo ebyensoma bisobola okuba nga si byangu naye awali Katonda kirabika buli kimu akikwata nga bwe kirina okuba naye kansubire muli bulungi mwebale nnyo mwebale eddala kubeera nga muli balamu nga kwagala nsi yammwe nsanyusa okulaba Mulwana gwe mulundi gwange ogusoose okubeerako naawe naye ebiseera ebisinga buli lwenkulaba nze ndaba retired Colkizzabesigye nti olina enfaanana gy'oyagala omufaananamu simanyi oba eriyo omulala eyali akigambye bakingamba naye nga nedda nze ndi musajja weeruweero omusajja weeruweero luddawo buzayita buzando ndi muzzukulu wa Muswangali muzzukulu wa Muswangali Luweero Ziranduulu era gye bangalamiza era gye nsibuka na bujjajjange yonna gye buli ndi musajja wa Mamba muna ebintu anti bifuuka omuntu oyinza okukolera omuntu ne wesanga nga mufaanaganya ffenna batufaanaganya abantu so Mulwana nkimanyi ng'era bwe ntandise wali nti abantu baffe bangi erinnya balimanyi naye ate bw'obagamba nti oli eyayimba Besigye anaingia toa basi yako oluyimba baluyita toka kwa barabara toka kwa barabara tulina omuntu gwe tugoba mu kkubo ly'obulamu bw'ensi bw'enkulaakulana ly'eggwanga lyaffe bw'obukulembeze weetooka kwa barabara nga tulaba ebintu bikwata biri zigzag so toka kwa barabara manyi ne waaba mukazi wo mu maka nga watandika mutambula bulungi nnyo naye atuuka n'alaba yali tanywa mwenge ng'alaba ojjo ofuuse lujjujju okomawo yali takomawo kiro okomawo bukya eyali aweerera abaana school fees mwegoba bwegobe eyali ayambala obulungi esaatu okomawo zonna ozigize asukka n'agamba nti agundi okyuse nnyo kati awo si watuufu toka kwa barabara kakati abangi beebuuza lwaki nayimba oluyimba kati nze ndi musajja nzaalibwa Luweero bazadde bange ab'eŋŋanda abasinga bafiira mu lutalo ekyo kyali awo kigumiikiza nti olutalo lwali lwakunonola ggwanga ne tulinda okunonolibwa nga tutuuka kukula nga siraba kunonolibwa ffe twakula batuzaala mundu zivuga kituufu tuze tubaddewo tukuze naye ng'onoonya n'ekintu Luweero gye bayita makka yaabwe nga tebalinayo wadde ekintu kyogamba nti kino bakoze Luweero yali badde nga tawuni eringa Mbarara naye Luweero bambi bannaluweero be beeyiiya boddema ne bazimbazimba obuzimbezimbe kuba yali badde nga tawuni y'amaanyi naffe ng'abantu tulumwa abasibuka awafiirwa omusaayi emitwalo 8 gyafiira e Luweero awo natuuka nemba kuba nali ebiseera ebyo kuyimba olimba olwo nga ntandise otegeera n'obusungu ng'omuntu era onyiika buli woddayoko mu kyalo wammwe n'olaba abantu nga 15 Kanyembe gya famire emirambo giri ku bijja nga bagamba ono bamutira bamunaanika amasasi ono bamukubira gundi ekikompola kyamukubira wano ono bamusiba kandooya ne bamusani bawe ono bamukuba kakumbi kaganga laba n'ebijja bakulaga nga onyiga kati twatuka 2016 nenga nina obusungu bingi byonna bibyo nga bimbi kunyonyodde ningamba nsobola kukola nti okulaba nga tukyusa nga yewe yagamba nti tununule tukyusa tutyo okuba nga obwenkanya weebuli obwenkanya nga busobola okubaawo mu ggwanga nti abantu abawaayo emibiri gyabwe n'obulamu bo baafa naye ate abazzukulu baabwe n'ensi okulabika obulungi okusinga bwe yali nengamba kano ka 2016 nga kangi nsobola kukola ki ebiseera by'entalo tewakyali ntalo mbogenda oyeekere wabula ngaera Bible egamba nti oba n'ekintu ekibi kyogereko bakisongeko bagamba batya abasiraamu kyogereko
kivumirire oba waliwo n'ekirala kijjewo oba kikyawe kwebyo nde nasalawo nti omwangu olina kankyogereko era neŋŋamba nali ndi awo neŋŋamba naye ebiseera ebyo 2016 neŋŋamba ani oyo neŋŋamba ndi gwe nsobola okwegattako ze nenkyogerako ye naye ne tulaba nga tukijjawo enda okulaba nga Besigye yaliwo ow'amaanyi neŋŋamba kanjiyo oluyimba kubanga nze ebiseera ebyo nga newenzira kadaala nkyogera ensi yonna tejja tekimala nga nina kuyita mu luyimba kutambula ensi yonna era we nali mu studio nga njiyo oluyimba olwo nalowooza nnyo okukyusa ku nnimi neŋŋamba ati sineweteekamu ennimi 3 ezisinga okutambula wano ezisinga okwogerwa wano e Uganda kubeera ogenda okukola ensimu ezisinga Luganda, Luswayiri, Lunyankole na Luzungu. Kituufu. Era ze nakozesa mu luyimba olwo nenjiya. Mala okuluyiya ne ndutwala ku kitebe kya FDC. Ntuuka ku kitebe kya FDC negenda okulengera Besigye ali mu office atudde. Ntuuka ku reception ne bansaba CD nga bangaleeta CD nadda njagala giwa dokita ne bagamba togiwa oba ogiwa dokita genda leta ngendo olaba nga CD ziri bweziti mpitiri nga nyingi n'omanya neyo bajja gituusa ngamba nayange bajja gituusawo nenjiremera bwenjiremera ziwere saa 11 ngendo okulengera dokita yeteka kooti agijja wali waggulu ajigira ngendo okulana edereva addusa ayingidde emmotoka tokose atudde nemanya nti avaayo abavaayo wenti nemubala tuba batuuka ku luggi nga nange ntuuse nebwa dokita jebaleko ne tunyumina mbubuuzaako nemukugamba kayimba kano nakakuyimbidde nsaba okawulirize tuyinza okukakozesa mu kampeyini nagamba kale nemuwa CD n'atuula abaagira nga sooka ojje amannya go gwaniko nze Adam nagawandiika mpe namba y'essimu nagiwandiika nasimba naye waba asimbula ngenda okuwulira ndowooza aluwadde ddereeva ng'ekidongo kiggunda nga kyatandise dda neŋŋamba luno mukama alutaddeko omukisa wagumiikiriza n'otuula nogamba kambeerewo era ekintu Katonda kyataddeko omukisa byokola tegaba magezi go magezi ga Katonda so bwentyo bwentandika olugendo oluyimba luno abasinga by the way fa baluwulira nze nali ndowooza nti watuula ne Besigye oba n'omuntu omulala yenna nti ne muluyiiya so wayiiya luyimba lwo luyimba lwange bulumi bwange busungu bwange enyiike gye nalina nakaga n'engeri ensi bwe nali njiraba ate nsuubira saagiraba mu bubi buli kye nayimba buli omu kyali kimukwatako kuba nze munnayuganda basajja baloladi manje baali bayimbye tuli ku bunkeeke buke naye nga beekomomma nze muyimbi sijja gamba oliwe omanyi bannayuganda bazibu nnyo woyogera lusagayo yeewaana naye nga si kwewaana nze sooka okuleeta moraalo mu byobufuzi nti omuntu mu campaign kituufu oluyimba olwo nze naleeta moraalo mu campaign kubanga twatuukanga eyo mu bwalo lwenusenkole eyo Kamwenge wawa nga abantu bakola bati oli atya n'okuwanika nga mwami Museveni ensemu tya ngokola bwoti obubiri nga kizibu omuntu okumusanga nga awanika bwati emikono mu bbanga nga kigalo bakola bati kigalo n'ababadde bakola kwebirira bwebirizi naye naleetanga omusindi endongo nebasitula nebajja eri mu nte zaabwe nga bajja badduka loka kwa barabara ne yali atya okuwanika ng'akola bwati ekanga omuziki gumukoze guti ngawanise takoze kidongo kikutwala abantu ne bamanyiira eno Uganda yonna ne tusobola okumanyisa bannayuganda nti mwami Museveni ebintu byakola si bituufu n'abeeyo bennyini ne basokuka kituufu by the way mu Western nga kizibu nnyo okuva eno n'ogendayo ng'oli opposition gwe nakola munene nnyo mu Western abantu okutegeera nti mwami Museveni yali atusibye akatambaala ku maaso
nabazibula nnyo amaaso ne bagamba muli awo abalimi obworo ne bwita abasawo ne bwita enkuto ne zifiire beka byonna bye nayogera genda kyogeranga ng'oli akirabanga ekyokusaka agenda okutunula bwati ng'enguudo nfu agenda okutunula bwati ng'amalwaliro basajja nabo nga tubeesiimisa mbobo banankole n'omwami baweewaabwe nga nabo amalwaliro teri wadde akadagala amasomero nga basomera gakugambina binawe gati buli kye nayogeranga ge mazima ne balyoka babuuka kyova olaba nti bino ebirala byonna bizzeewo bisanze akasenga ffe twabuusa dde abantu kyova olaba mwami Museveni atulinako obusungu bungi kiringa okuba ne mukyalawo ng'abadde fala tamanyi nti bakola nti omuntu agenda mu saalooni ne bamukola enjala bwe nojja n'olugezigezi n'omugaga oli fala omukazi omutuufu alina okuba nga yeeyonja alina okuba nga omuntu baawa akunyiigira nga alaba olabudde ki olabudde oli kati ife obusungu omwami Museveni bwatulinako ne ena bungi nnyo era y'ensonga lwaki ate nze njagala bagamba bannayuganda mwenna baleyo nti saagala kwekugira nti mwami Museveni alina ebintu biringa bisatu. Mwami Museveni teyeerabira, mwami Museveni talina mukwano gwe, mwami Museveni ate tasonyiwa. Asobola n'okukusembeza n'akudekano n'awula naye nga teyeerabiranga kintu kiri ate gwe nojja n'osenika amanyi olowooza oli mukwano gwe kumbe talina aki ate n'obeera gwoza yeerabira naye nga teyekola kiti ogamba tayandi bye namukola byonna yansonyiwa tasonyiwa teyeerabira tobola nti nze obulamu bwange bwonna okutuukawo buti omusajja yali ow'amaanyi nkimanyi Kyensasulira nkimanyi ate si Sejjusa okwebaza Mulwana tosobola kwogera bwotyo nti okimanyi Kyensasulira kwe kuba nti walabula abantu wabuusa abantu oluyimbo nti saawa eno nti kyoyitamu yes ate si Sejjusa olw'ensonga nti we nali nzija mu politics sirina gwe neebuuzako nasalawo nga nze olw'obulumi bwo walina lwaki oyogera bwotyo nti kyoyitamu kyekyo olw'okuba walabula abantu oba wabaggula amaaso okiraba osobola n'okola interview n'olaba abantu be interview nga bakulaba oli bubi olaba abantu be nga baseka bagamba wali weepanka mu comments awo comments ate ng'obamanyi ng'omumanyi nti ono akolera ono kuba tuludde ngunzi wali weepanka wali omanyi twakusonyiwa nga boogera bwe bati naye Katonda waliwo nze n'emabegako olwadde buntawanyiza ndooza nga tugenda kwera mwaka yakyogera naye sijja kwogera bingi nnyo yakyogera emabegao naaku mu komenti nafuna n'essimu nankubira naye ekyewuunyisa omuntu era bamanyi nanneewaanirako naye ekyewuunyisa nze ndi mulwadde ndi mulamu naye ate ye yafa so Katonda akola ebintu bye osobola okulowooza nti nodda weewaana oyo twamumala newemusooka kati nze beewaana obawulira nempe kwegamba obulamu bwe tulimu bwakusomozebwa muganda wange أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.